emirembe. Naye ggwe oligenda awali bajjajjaabo n'emirembe, oliziikibwa bw'olimala okuwangaala obulungi. Mukama aliwa amaanyi abantu be, Mukama omukisa gw'aliwa abantu be gye mirembe. Va mu bubi okolenga obulungi, noonyanga emirembe ogigobererenga. Naye abawombeefu balisikira ensi era banaasanyukiranga emirembe emingi. Weekalirize ng'oyo atuukiridde, olabe ng'ow'amazima, kubanga enkomerero ey'omuntu oyo mirembe. Abaagala amateeka ago balina emirembe mingi, so tebaliiko kibeesittaza. Nze njagala emirembe, naye bwe njogera baagala okulwana. Amakubo ag'omuntu bwe gasanyusa Mukama, atabaganya naye era n'abalabe be. Ekiseera eky'okwagaliramu n'ekiseera eky'okukyayiramu, ekiseera eky'okulwaniramu n'ekiseera eky'okutabaganiramu. Kubanga omwana atuzaaliddwa ffe, omwana ow'obulenzi aweereddwa ffe, n'okufuga kunaabanga ku kibegaabega kye, n'erinnya lye liyitibwa wa kitalo, ateesa ebigambo, Katonda ow'amaanyi, Kitaffe ataggwaawo, omukulu ow'emirembe. Onoomukuumanga mirembe mirembe, eyeesigamye omwoyo gwe ku ggwe, kubanga akwesiga ggwe. N'omulimu gw'obutuukirivu guliba mirembe, era obutuukirivu bulireeta okutereera n'okwesiganga ennaku zonna. N'abaana bo bonna baliyigirizibwa Mukama, n'emirembe gy'abaana bo giriba mingi. Kubanga mulifuluma n'essanyu, mulitwalibwa n'emirembe okuvaayo, ensozi n'obusozi ziribaguka okuyimba mu maaso gammwe, n'emiti gyonna egy'oku ttale girikuba mu ngalo. Tewali mirembe, bw'ayogera Katonda wange, eri ababi. Ekkubo ery'emirembe tebalimanyi, so mu magenda gaabwe temuli musango. Beekubidde amakubo amakyamu, buli atambulira omwo tamanyi mirembe. Era bawonyezza ekiwundu ky'abantu bange kungulu kwokka, nga boogera nti, mirembe mirembe, so emirembe nga tewali. Kubanga mmanyi ebirowoozo bye ndowooza gye muli, bw'ayogera Mukama, ebirowoozo eby'emirembe, so si bya bubi, okubawa okusuubira enkomerero yammwe ey'oluvannyuma. Laba, ndikireetera obulamu n'okuwonyezebwa, nange ndibawonya era ndibabikkulira emirembe n'amazima bingi nnyo nnyini. Okuzikirira kujja era balinoonya emirembe, kale nga tewali. Be bannabbi ba Isirayiri abalagula ebya Yerusaalemi era abakirabira okwolesebwa okw'emirembe, so nga tewali mirembe, bw'ayogera Mukama Katonda. Era olw'amagezi ge alyeza enkwe mu mukono gwe, era alyegulumiza mu mutima gwe, era alizikiriza bangi nga balowooza nga mirembe, era aliyimirira okulwanyisa omulangira w'abalangira, naye alimenyeka awatali ngalo. Mu biro eby'emirembe alijjira n'ebifo ebisinga obugimu eby'omu ssaza, era alikola bajjajjaabe bye bataakolanga, newaakubadde bajjajja b'abajjajjaabe, alibagabira omwandu n'omunyago n'obugagga. Weewaawo alisalira enkweza ebigo okumala ekiseera. Laba, ku nsozi ebigere by'oyo abuulira ebigambo ebirungi alangira emirembe. Weekuuma embaga zo, ggwe Yuda, tuukiriza obweyamo bwo, kubanga omubi takyayitanga wakati wo, azikirira ddala. Endagaano yange yabanga naye ey'obulamu n'emirembe, era nabimuwa ebyo alyoke atye, n'antya n'atekemukira erinnya lyange. Balina omukisa abatabaganya, kubanga abo baliyitibwa baana ba Katonda. Enju bw'esaananga, emirembe gyammwe gijjenga ku yo, naye bw'etasaananga, emirembe gyammwe giddenga gye muli. Temulowooza nti najja kuleeta mirembe ku nsi, sajja kuleeta mirembe wabula ekitala. N'azuukuka, n'aboggolera omuyaga, n'agamba ennyanja nti, sirika, teeka. Omuyaga ne gukkakkana, n'eba nteefu nnyo. N'amugamba nti, omuwala, okukkiriza kwo kukuwonyezza, weegendere n'emirembe, owonere ddala ekibonobono kyo. Omunnyo mulungi, naye omunnyo bwe guggwaamu ensa, mulizzaamu ki? Mubeere n'omunnyo munda wammwe, mutabagane mwekka na mwekka. Okwakira abatuula mu nzikiza ne mu kisiikirize eky'olumbe, okuluŋŋamya ebigere byaffe mu kkubo ery'emirembe. Ekitiibwa kibe eri Katonda waggulu ennyo,
ne mu nsi emirembe gibe mu bantu abasiimibwa. N'agamba omukazi nti, okukkiriza kwo kukulokodde, genda mirembe. Na buli nnyumba gye muyingirangamu musookenga okugamba nti, emirembe gibe mu nnyumba muno. Obanga si bwe kityo, oli bw'aba akyali wala nnyo, atuma ababaka n'asaba ebyokutabagana, nga bagamba nti, aweereddwa omukisa kabaka ajjira mu linnya lya Mukama, emirembe mu ggulu n'ekitiibwa waggulu ennyo. Awo baali nga bakyayogera ebyo, ye yennyini n'ayimirira wakati waabwe, n'abagamba nti, emirembe gibe mu mmwe. Emirembe mbalekera, emirembe gyange ngibawa, si ng'ensi bw'ewa nze bwe mbawa. Omutima gwammwe tegweraliikiriranga, so tegutyanga. Ebyo mbibabuulidde mubeere n'emirembe mu nze. Mu nsi mulina ennaku, naye mugume, nze mpangudde ensi. Eri bonna abali mu Ruumi, abaagalwa Katonda, abayitibwa okuba abatukuvu, ekisa kibe nammwe n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Okuzikirira n'obunaku biri mu makubo gaabwe, so tebamanyanga kkubo lya mirembe. Tewali kutya Katonda mu maaso gaabwe. Kale bwe twaweebwa obutuukirivu olw'okukkiriza, tubeerenga n'emirembe eri Katonda ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kubanga okulowooza kw'omubiri kwe kufa, naye okulowooza kw'omwoyo bwe bulamu n'emirembe. Era balibuulira batya nga tebatumiddwa, nga bwe kyawandiikibwa nti, ebigere byabwe nga birungi nnyo ababuulira enjiri ey'ebirungi. Obanga kiyinzika ku luuyi lwammwe mutabaganenga n'abantu bonna. Kubanga obwakabaka bwa Katonda si kwe kulya n'okunywa, wabula butuukirivu na mirembe na ssanyu mu Mwoyo Omutukuvu. Kale bwe kityo tugobeerenga eby'emirembe n'eby'okuzimbagananga ffekka na ffekka. Era Katonda ow'okusuubirwa abajjuze mu essanyu lyonna n'emirembe olw'okukkiriza, mwe musukkirirenga mu kusuubira mu maanyi g'Omwoyo Omutukuvu. Era Katonda ow'emirembe abeerenga nammwe mwenna. Amiina. Ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Naye atakkiriza bw'ayawukananga, ayawukane. Owooluganda omusajja oba mukazi tali mu buddu mu bigambo ebiri bwe bityo, naye Katonda yatuyitira mirembe. Kubanga Katonda si wa kuyoogaana, naye wa mirembe, nga mu kkanisa zonna ez'abatukuvu. Eky'enkomerero, abooluganda, mweraba, mutuukirire, musanyusibwe, mulowooze bumu, mubeere n'emirembe, ne Katonda ow'okwagala n'emirembe anaabanga nammwe. Ekisa kibenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. N'abo bonna abanaatambuliranga mu tteeka eryo, emirembe gibenga ku bo n'okusaasirwa ne ku Isirayiri wa Katonda. Naye ebibala by'omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, okukkiriza. Kubanga ye gye mirembe gyaffe, eyafuula byombi ekimu n'amenyawo ekisenge ekya wakati ekyawula, bwe yamala okuggyawo mu mubiri gwe obulabe, tawuleeti ey'ebiragiro ebiri mu mateeka. Alyoke atonde mu ye yennyini abo bombi okubeera omuntu omu omuggya, okuleeta emirembe. Nga munyiikiranga okwekuuma obumu bw'omwoyo mu kusibibwa n'emirembe, era nga munaanise mu bigere okweteekateeka okw'enjiri ey'emirembe. Bye mwayiga era ne muweebwa, ne muwulira, ne mulaba gye ndi, ebyo mubikolenga, ne Katonda ow'emirembe anaabeeranga nammwe. N'okutabaganyisa ebintu byonna eri ye yennyini mu ye, bwe yamala okuleeta emirembe olw'omusaayi gw'omusaalaba gwe, mu ye okutabaganyisa oba eby'oku nsi oba eby'omu ggulu. Era emirembe gya Katonda giramulenga mu mitima gyammwe, era gye mwayitirwa mu mubiri ogumu, era mubeerenga n'okwebaza. Naye mmwe, abooluganda, temuli mu kizikiza olunaku luli okubasisinkaniriza ng'omubbi. Naye okwegomba okw'omu buvubuka okwewalanga, naye ogobereranga obutuukirivu, okukkiriza, okwagala, emirembe awamu n'abo abamusaba Mukama waffe mu Mwoyo omulongoofu. Mugoberenga emirembe eri abantu bonna n'obutukuvu, awatali obwo siwali aliraba Mukama. Naye Katonda ow'emirembe eyakomyawo okuva mu bafu omusumba w'endiga omukulu olw'omusaayi ogw'endagaano ey'olubeerera, ye Mukama waffe Yesu. Era ekibala eky'obutuukirivu kisigibwa mu mirembe eri abo abaleeta emirembe.
era yeewalenga obubi, akolenga obulungi, anoonyenga emirembe, agigobererenga. Neevaayo embalaasi endala eya lukunyu, era oyo yali atuddeko n'aweebwa okuggyawo emirembe ku nsi, era battiŋŋane bokka na bokka, n'aweebwa ekitala ekinene.